gwayinza okuba ate ng'ogiwulira. Martin Betta yawandiise ebbaluwa ejjudde amazima amatuufu ge bataagala kuba ate nga bawulira. Eddie Kenzo y'omu ku basajja bali international abasobodde okuba ate batambuliza muziki wa Uganda internationally. N'agamba nti y'omu ku muyimbi gwe tuyina akadde kano asobole okuba ate nga representinga Uganda mu nsi zonna ye Eddie Kenzo. Wetogera omukulu Eddie Kenzo asobola okuba ate nga agenda mu Ivory Coast nga 12 omwezi ogwokusatu yalina festival gye bayita Massa Festival, era nga 14 yali alina okuba ate nga akomawo ng'amaze ekivulu. Munaku 2 ezo ekivulu kyali mu Abidjan mu Ivory Coast, era nga mu mbeera yasobola okuba ate nga akwatagana ne kampuni yenyo gye bayita Ethiopian Airways basobola okuba ate nga bamutawanya nga bongezaayo paka lockdown yasobola okuba ate nga emukwatira mu Ivory Coast. Ekiwandiiko kino kigamba bagezaako okuba ate bakwasaganya ab'ekitongole ky'ennyonyi kino basobole okuba ate nga balaba Eddie Kenzo nga bamukomyawo ne basobola okuba ate nga babuzaabuza lockdown n'emukwatira mu Ivory Coast. Wetogera mu Ivory Coast ebbeeyi embeera y'okweyimirizaawo eri waggulu nnyo. Olulimi lwe bakozesa Lufalansa loka Eddie Kenzo lumusumbuwa. Kati mu mbeera eyo wooteeri gy'asulamu asasula buli lunaku ekyokulya ne ttiimu yonna n'abaali nabo bonna. Era nga Eddie Kenzo ayina family ey'okulabirira wano mu Uganda, ayina Big Talent Management, ayina Big Talent Soccer Academy, ayina Eddie Kenzo Foundation, ayina ne faamu ez'enjawulo e Masaka, era nga ayina n'abaana bakateyamba bayamba abamu mu Masaka muno. Eddie Kenzo omukulu ono ayongerako n'ategeeza nti woofiisi ya Prime Minister akuwandiikidde ekiwandiiko kino okitegeere, ng'agamba ni Ministry of Tourism oba ey'obulambuzi Eddie Kenzo asobodde okuba ate ng'asikiriza abantu bangi nnyo okujja mu Uganda olwa music gwakuba abamulaba ku internet n'abamulaba mu nsi ez'enjawulo ne bajja ne balaba ku Uganda efaanana etya. Ministry ya Tourism ey'obulambuzi okoze otya? Era nga n'omukulu Eddie Kenzo yabawa BET award ye Afrima yagibawa n'awadi ez'enjawulo zonna ziri mu museum. Ministry of Tourism mumukoze mutya? Eddie Kenzo ali mu Ivory Coast. Manager ayogerako okuwandiika. Ministry of Gender and Labour Eddie Kenzo asobodde okuba ate ng'ayamba abavubuka ab'enjawulo okubafunira emirimu egy'enjawulo. Gamba ku studio gye bayita Bank Records bangi abakolerako mu Big Talent Management, bangi abakoleramu akadde kano abavubuka abawadde emirimu ne bapromota ab'enjawulo bafuna emirimu egy'enjawulo. Abavubuka tabakutteeko. Ministry muli luddawa Foreign Affairs Ministry byakoze bweru byonna ndooza mubiraba awo tayongeddeeko. Internal Affairs Eddie Kenzo asobodde okuba ate ng'aleeta ebyobusuubuzi mu mbeera eno. Bingi nnyo byasobodde okuba ate ng'akola. Abavubuka abawadde emirimu mu mbeera eno wagasse ne Ministry ya Defense nti abavubuka bawadde emirimu. Efujjo n'okukola ebintu ebitagasa tebiriiwo olw'embeera nti abavubuka babeera bakola mu foundation ez'enjawulo ne mu studio. Ministry of Defense muli luddawa. Ministry of Education and Sports Eddie Kenzo atandika Big Talent Soccer Academy okuyamba ku baana abateesobola era nga basasula ne school fees, era nga ne foundation eyina abaana bakateyamba basasula school fees. Muli luddawa. Ayongeddeko naga Ministry of Finance akoze ebivulu n'ebivulu concerts bapromota babeerawo ab'ebivulu bangi nnyo ababeera ku Eddie Kenzo abamulyako radio ez'enjawulo TV, era sente zonna zigenda mu Ministry of Finance. Kwebuuza ministry zonna akadde kano lwaki tebayinza kuba mulanga Eddie Kenzo ne bamujja mu Ivory Coast? Akadde kano gyalabidde ennaku mu mbeera eyo. Ekiwandiiko ekyo bamuyita Martin Betta, ye manager wa Eddie Kenzo asobodde okuba ate ng'akiwandika ng'akisindikidde Ministry Office of Prime Minister, Ministry of Tourism, Ministry ya Gender, eya Foreign Affairs, Internal Affairs, Defense and Education ne Finance. Abawandiikidde ekiwandiiko ekyo gatta eddoboozi lyo ku mulanga gwa Eddie Kenzo ne management ya Big Talent ez'okuba ate ng'eyamba omwana w'essenyange. Gw'ogamba otya munywanyi? Enyabo ataka abantu bamanyira manene kati era baba yamonenekera kubanga esawa zete wakyali kitambula kiyinza kujja mu Uganda newanaakola atya tebasobola kutaako nnyonnyola muyingi omu ebirala bingi byakiraana lwakuba nti wali ntambula kati ekiriisayo yandikumye era kyakola. Okay. Ye ndowooza bw'agambye. Hello? Yes, hello. Yes, sir. Uramusiza Baniki. Yes, sir.
ono munamateeka Lubulwa Brian. Naye ministry omukituufu omusajja awandiika akuba omulanga kuba omusajja eri gyali sigamba nti waabwe ne olaba batuli wano waffe naye we tulaajanira kati ng'oli omwana yakutte n'avaayo n'aweereza abantu bene eryantonda akawunga naye nga n'abayimbi mwe balimu n'abasinga balaajana naye bw'obadde ewantu nga si wammwe ogamba kiri kitya mu butuufu beekwatekwate tuwaane tusobola okufuna twafuna ennyonyi ezaffe mu ggwanga oyo esobola okusituka direct nti nnonye muntu okiwulira neeri ne bamugende weba nti avuddeyo tusobola omutuusiza mu kalwantini n'abeeramu enaku zaffe 14 naye ng'omwana w'abendi avuddeyo. Weebale kuteesanga omusajja mu Namasaka ensonga yo njagadde nnyo ziruganda sebo akabata nekiro baaba nagane kazira na kitu kyatoko akati kyenyamba ministre waya kuli omulanga bawagala oluusi babayinza okuba nga balina wakapenti naye kati bakubye gavumenti omulanga babasondereko babongerezeeko basobole okuba nga bajjayo omwami